Bokat TV. Zerero tuso kuyombe byekikulu kubanga musi mulimu abakola ebinyiza waliwo bye bakola nawe ne weewuunya nga atakimanyi nti byakola gwakola byakiwere kasooke ne bano abanyi bawala kigwe bamugula bamwagala batoola n'ensimbi kyokka oluyiwa yatefesi n'agita yonna n'agifunya ng'ekidomola ekyokye kazinzeko abakazi mwattu nammwe mwansobera ekiro kyonna anti osulowooza nzita bwe bukya ku makya ate yeggosooka n'ebweru omusajja ne yeebuuza yigwe nasuza enzita ab'amaleedi yabo nabo batunyiiza nnyo ku lunaku luli olw'okubala akalulu mwatandika bulungi awo ffenna ne tweyagala nga mutubuulira byonna ebiba bivuddeyo bwe masako ono wa yero eyafunye 2 bw'ate owa redi afunye 10,000 bwe wayita ebbanga ate ne babivaako rediyo n'engikyawe yange n'engikuba tteke abafuuwa emminti ndinawo kyembuuza bw'otuula obulungi egaana okkola bwe mugifuuwa musiitamye embuleze n'ejjuule nga n'ekibuga ky'emasako kirengeza abayise okoze kyamaanyi okonoona obwana bwa neiba bwe buyita bunnaabo yenge yamaama viki bw'atudde akitamye ne bw'atali bike kyokka lirika katukalinga enyindo ya kyekoko abasawo abaganda mwattu nammwe mwansobera ku bye mugaba mulimu n'emikiisa gy'ensimbi kyokka ng'essabo lyo lijjudde n'ebituli enkuba bw'etonya obulwadde w'okolera emikiisa gy'odiibuuda ng'ogigabira abalala gikozese naawe zimbeesabira eyagaza abakwana abakazi nze nammwe mwatabula omukazi olumulaba weegomba bina olutuuka mu kisenge temulifaako oddaku neyiba wali omwesebo ne mweyagala abakwata kafuyuze nammwe mwatabula mwatukuba emigo lwakutambula ababiri kyokka abatugoba basuuka ne 10 temulaba nti nammwe mwetaaga okebera obwongo bagala abakabasajja mwattu nammwe mwatabula oli kumuka munoowe nosimbye n'obugere kyokka nga n'owuwo bamusanga empiki laba bw'obasanga bw'ateese bunootabuka ogala n'emimwa sebo endulu n'ogikuba okutenda ejjambiya mbuweere ego omukono nze kenkukwatako nkutemya nti saagala banjogo oliko obadde otuweyanira yego wamwanjula bawagira people power ze nammwe mwantabula omusajja yabagamba situka tutambule kyokka mbwe mutudde muzinze n'emikira bwe binaale mukyuka nga mwekwasa bobi yabaana abeeruwero nammwe mwatunyiiza nnyo tubaliriza nnyo ate mpozi ku Bokat TV mwebale kubeera mpozi nga ate mubeerayo mwebale kubeera mpozi nga ate mutugoberera bulungi nnyo mwebale kwagala nnyo Bokat TV naddala program Vocals Live tubeerako wano eno nga tukuba omuziki tukukuba live nako olwaleero bagzete tuli naye ajja kubeera nga atweyungako anytime kubadde akyalina program zakyakwataganya naye tujja kubeera nga tumufuna atuteremu wali oli omukono naye tujja genda ne kana akanyanyagiza akakabi balene we mwale kubeera mpozi nga ate mubeerako nnyo kuluga nagamba akuyambako ku bya YouTube namba eyitawawo wansi Maria mwali ku kamera ate national wali kubeera mpozi nga ate tuyambako ku kya sound nze Sula Senyonga ate mpozi ndine Binman bijanjalo mwana yali atta omuntu ku finals mwaka guno gwennyini nyindo ya kyakoko bongo adak Binman soko obuze ku bawuliriza n'abalabi ba Bokat TV ya balabi ba Bokat TV na mwena abagigoberera n'abaginyumirwa programu zayo zonna muli bakabi mwebale kubeerayo mwebale kuwagira kintu kino mwebale kiwanika naffe tuli wano era nga tukakasa tujja kunyumisa ekintu kyonna tugenda kuba buli kimu ekyetakisa wakaina tugenda mubawo okitegeera njagala okubeera nga mabuuzaako Imenansi kubuuzaako nnyo li Dubai Sharon Bakungu ogamba otya Rita James ogamba otya Habibu Nsereko Amos Mukisa olwa omusajja awo alina erinnya lifaanaganamu n'ery'omuuna byabufuzi Kagwala we nkubuuzaako nnyo Promoter Brian nkubuuzaako nnyo mbale kubeera mpozi nga ate mubeerako tutandika na muziki tumaliza na muziki okitegedde bakambe akayite jambi yentono kati omwana yalaba enyindo ya Sekoko Seko kati wali ogirabyeko kati nga bamwise Binman bijanja gagati obulamu obusanze otya anyway obulamu kati byaddala obulamu mutambula bulungi yes neyimbira yange kubanga buli wendaga buli wamu wentadde ekigere bagamba that is Binman bantegeera bakutegeera bulungi yes bwe kiri kugamba batandika n'okunga majangu oli n'ategeka omukolo gwe naga guli jangu nsanyusiza abantu
nogera nakuwa sente zo wekiri nosanyusa abantu nogera nokimukubira kubanga erinya lya soundinga for sure yeah Binman bijanjalo myezi 3 miramba nga Binman bijanjalo lulima erinya li soundinga ku radio kweliri atera nga sagala litule gomu ku baana abasinga okubeera nga bavuga nnyo kitegeeza creativity yali ya waggulu otuula ddi era oyiya ddi ebintu byo ebintu bino kangambe tino kintu oba kindi mu musayi kubanga at the beginning natandika nga nina enyimba zali 3 ne bwe tuula tuyimba first round by the way nali mpandikira abantu babiri ate good enough and nituka ku finals no mwala bamuyitanga Sport Dodo yali abatamu omuntu mbanyumize stories abasajja ya songwriter specials omukiga yapo yaman nenga natandika nga nenyimba 3 nezijjo kwewandisa ngamba naye ngendo kulya first round nkubi olimba lwakwata ngendo kulya abana enyimba zabaina tezijja sola vuganya nenzirayo nentuula waliwo enyimba ezinyumira nenzituula munengamba can be a story eno nenjiya bwentu era ngendo okugireta olimba nga luzitowa kwegamba creativity yali ya wagulu for sure nange nekiririza nawe nootya bwekiri anyway tukyalina Binman bijanjalo Binman wasomako nasomako sewo paka wa ndiwa Olevo wasomerawa Buziwera SS eriwa n'Oluwero ebigambo waliwo bulyango bulya Buziwera ngolinga agaba bakiri eyungo ise ne mubende ne muyingire Buziwera vegi chusa dawa busana odeko Buziwera secondary ate primary najisomera ku Kamwanula Yumeya ani Kamwanula ya kiriawo mukakogaawo Kamwanula yes Umeya yes bonna ba ogizi ba abaana ba Umeya kati soko omulire kirasi y'Oluwarabu wali mu kirasi ki neye ne singo oli mu kirasi ki kirabu yo I mean kirasi y'Oluwarabu toluyingira nagitorokanga munnyo kuba oli Umeya nodoka mu kirasi ya Umeya nga bamanye eri strict nnyo ne omuggo ku ddiini za ezakakati ezakakati banga nalabaga obikwasaganya bibiri sijja kusobola oba master yakulemesanga master kigojjukira mu primary awo yali wakabye nnyo musajja yali asomesa Oluwarabu nakati bwe mulengera newogoma mukati ayizo gakyalako enviiri esaliro kati mwalimu ajali mwalimu mwalimu naye abasajja tebakaddiwa tebakaddiwa era bwebasanga nibaganya tola Mariam yasomesa gumu yasomesa kuri Sevens naye akyafaanana bw'ati ale kuri Sevens musajja mukulu kati akaddi yasinga musomesa nenga nasomerawo Kamwanula Yumeya primary yange wena nagikolera nali musajja muzibu nnyo okyajjukira wafuna meka nafuna 13 mu primary ate Olevo nga nafunamu okutaataganyizibwamu kaawo nga omanye ebyekyalo ebityo tataganyizibwa naye ate oluvannyuma nenzira kuba tamuwanu sagisoma ya P7 bakuzaalawo exactly banzala mu Ggombolola y'e Kakoge district ya Nakasongola ekyalo bayitawo Buvuma abazadde gye bali bombi babadde supportive gy'oli oba bagamba omwana ono atwononeseeko mulala alaluse nga bw'omanyi naddala ebintu ebikwatagana ku ddiini tata yasooka nga omanyi abazadde n'asooka n'akizala wamu n'agamba yagala nnyo ebyokuyimba ogenda kwonooneka bwonooneseko nze taata kyekintu kyempulira kyenfiiringa kyenkola nga kitambula naye ate nga maama afiirawo era that's why nze mubazadde nina respect gyempa abazadde abakyala kuba basoma mangu future z'abaana baabwe engeri gye tusinga nti ebiseera ebisinga waliwo atagisomawo omugambira nti yagala kidongo naye akala kakyali mu lubuto akalalikirawo tokubanga endongo naye ekyasinga okunyamba radio Simba yateeka n'ebira byange negenda esitula erinnya lyange abantu ne bayayaana okugenda okuwerekera Binman kati tata wange bwe yali ng'alaba abantu abo n'agamba ono omwana alina amaanyi bwegati oluvannyuma lwanibira byange kwe kugendayo ne mugamba ntata nkubuulira ekintu kyesinga okwagala mu nsi kono kona muziki n'agamba nkutadde genda okole nakusumulula namanya nti ekintu kino nga tekiri mu blessing za muzadde tekirira gye kijagenda maaso ne kasita yakisumulula bw'ati era nsuubiza Bannayuganda nti Simba Bokati TV
abeyita barapa mwena Simba yabazalidde ekizibu nembawulira tukyalina Binman bijanjalo essaawa zino zennyini tugenda for a musical break ate mpozi tugenda kwenda mu kayimba kyakala kugenda yitamu akayimba kengenda okuyitamu akala ngenda soka bakuba akayimba ka Sebowa Mugonza bayita akamasu kayina mu version ezi biri ogenda zikuba remix otegedde Boka TV Vocals Live tukyaliwo mpozi ate tuvaawo tukomawo. Yes, bakayise birindonya abasinga bakayita akamasu kakakubira mu version ogenda jiwulira tibana Uganda batamye ye kati nkoze nti n'obusungu balina bungi bujjuze ekisenge kalulu kalunoze mpulira natidde n'emyaka gye nfuze mingi beta mwadda wamma ritayadika n'ompozi yembadde musobola mwattu olumulaga sente ekintu nga kivako ono wekamu kyanzo muyaye gwe natidde gwe sebutayagala sente oba yakulatya mwattu watambula vimba banansi ne bayimba olwo gye ntudde wange omutima ne gutujja amagezi nina amangi sigwa ku mulembe masasi genyineke eyo gajjuze ekidomola ngenda kuteekamu abiri omuyayenze mulyewo n'emyaka gye nnina mingi nze ntidde okuswala yali omwana omuto bw'atya nsuuza ky'omugati sebo Bobi Wine gwe ku luno olugenda nze ye kati nkoze ntya ono omuyaye namutidde wulira omukyala mwami nze kataha munnange nziza okukulabula munnange toyo omuyaye watulira bwe tuti nze nange nzira ku saidi ani ayita mu Kampala wano nga tokyali first lady manya banansi obusungu balina bungi mbati okunkyomera munnange kidifiri kye nalonze mpulira natidde kyandiyite ky'amazima ateze n'endugwamu dokita Kigundo bakati musangawa oyo akalulu okukabba yali muzibu nnyo nga ne wembere wange nebase mpumuddemu nze mbeera kushiwa diru manyi kati mpiseewo nze nayo namutidde yandiyite ow'amazima ateze n'endugwamu yebino wabitegedde muzeyika yihula mayinja bagatutte 221 mwe mwali bazibu nnyo kalulu ne kabeera nze nembalyawo banansi batabuuka nange nekityamu nendowooza nti kabikusenyiza okugenda 226 bali bazibu nnyo ritayadika ndoyayola nange nekityamu agayaye gasudia kukana kawedde mbuno gabonga nange era nange nenjagagala kumbe gagala sente nange nengagwamu kulunono gakyayeye kati nkoze ntya obongo bunesibyenze ye kati nkoze ntya emirimu gye nasoma mpawo wadde n'ogumu okulunda kwe nakuguka nako natidde ebigere byazimba binuma okuzama ekiwalaata kintujja kiringa akavunza kikofiira kimenya nze ye kati nkoze ntya ekigaali nandigeze nayo mwatuba ngo balugezigezi lunyize ye kati nkoze ntya nandigenze walitayadi nayo okuswala banansi bakimanya nti namucunya nnyo Bobi Wine mwana wange kino kiki kyonkoze entebe gyosuuzize muzize emirembe nze ye kati nkoze ntya omuyaye namutidde version 2 zeno tageti yasuse ye kati nkoze ntya n'obwana bwenzadde bungi bujjuze ekisenge buli wetunuza bosiko lubuto olubeerawo byasikonto bintamye kirabika mbiveeko gene maaso version 2 eno tageti yasuse ye kati nkoze ntya n'obwana bwenzadde bungi bujjuza akasomero buli wentunuza bosiko lubuto olubeerawo ne byasikonto bintamye kirabika mbiveeko batamazina genfuukula buli olukedde ze nekiwato kintujja kiringa ekivunze guno omugongo guntujja gulinga ebidongo n'obukokola nze nabunsiwuukiridde nevumako jange yampana wanaana bino ebirandira byampiika buli olukedde nze ye kati nkoze ntya eno tageti ensuuseeko wulira omukyala mwabadde kiyayeyogeza ng'osinika amannyo olinga ayita mu kibi ebintu byenkugamba bulijjo n'obyega n'otandise okwejjusa naawe n'ekifikati kinsiiwa ebitulututu bikiwambye mu kusooka saalinga bwenti nga nenyina bonze tenyiiza naye kati ebirwadde by'ekikaba biweze ate gwe wana bwewanyi Zakati mukyala kyendabye tebakubulireka ebyokulumika emboozi ndaba byakigwagwa njagala nkusitule tugendeke wakojja omukuleko olutale yandise emirandira ekintwala nge bali tekubeera kwagala ate sowaanize njagala tozipoli munafu bwe ndyakonga 3 mukyala n'otandika pumpulira binkeesenese kezivaamu bunamaanyi g'okozesa agasiko obukambwe ne sowaani koliira wagibotola ddaki ekinzije wako oluusi nga sikuse ennyamate kuba ennyama yo gy'ofumba oteekamu ebijanjaalo kwe kusalawo nange ntandika okusooba lwakuba ekikyamwate tageti ninambi
ye bino wabitegedde nziku ya Farida fukidde omutego namusanga lwakatale ng'omwenge gumuwuba katambula tagala konzi nonamiza nga musiika ku mukono mutwala mu bitooke nesumulula oluwombo tandika osolobeza nalyamu nga 3 netandika okuboga ennekyanga 2 amalusu nengafujja nga nfubutuka misinde koze lidde byaki ne Zakariya yevedda awulira tamidwa nga njatula wange nakuzali mwenda ne Farida nasalako ntudde mbirowooza bweko wandira ebyange nakuzimpiseko ira tugende w'omusawo mpulira olusujja konze Farida tonjogera nja kuwa kadopyo leka tekeke ekikoto musawo tumusaleko era wayite bango omwana namuzaala oyo ye yali owaana mu bana abalenzi ekisinga okunuma yenziku gye namuggyako era okufuka lutalo lwenyini oluwedde yama akaiba Mr. Binman Binman alo enziku yali ekulumyeko ebyalaali enziku sennumangako ekulumangako waliwo ekintu ekikola ebyafaayo nekibeera mu butabo nga n'abazukulu bali kisomako nga ne wato kirwadde oyo kisoma Yanga tisoka omuli. Olagabo kempulidde. Ennyina bate bwe bulwadde butya. Ennyina beeyo. Nagwe najulirako ng'agisomesa. Era kankugambe mukama. Ojja kubuuza mpola mpola senga musanyusa. Ajja gikubuulira. Ennyina wo. Ennyina. Vocabulary kadde nnyo n'ejja sikola research. Tukyali ku Vocals Live Boka TV. Zesula Senyo nga tulina mwana mulenzi Binman, mwana weruwero. Bekiri. Basajja abantu mama kwa sajja abayita mu M7 ebyalo. Teresa. Na yato wako obujulizi tetwamuleeta. Bakola ki? Twakweka mukweke. Twamukweka nga tetwagala alabe gyagenda kufuga naye era yamala n'awaguza. Fe twali tubayamba kumukweka. Twakana. Kati wachi mukweka yo Bobi Wine. Twagala mukweka. Twagala mukweka, twagala je direct. Segera. Oli twamukweka nga tumulimba limba era bwe wakulye ko buli yayitamu. Yawaguze yo side ze mukayunga kyava munagukira wano. Mwe mwali abanafu. Najja yawambira wano. Kakati. Yabana. Yali kwali kubala bubi gali manyi gabali abaana oba tuli ku finals n'emira byange. Finals n'emira byange. Omwana wakubira verse nti wabala bubi ennyimba amanyi wali alinzaga nabazebu bina libadde mukubisa luno oba mwana ali wa maanyi teyalina maanyi naye akimanyi naiki naye akimanyi ekisoka kyaliko kyebayita home base fan yali bali waka kati nga in fact ne bwe tubanga mutabani wa Foli Jibril gwe nalabe nga agenda kulwana ne mutabani wange bagenda kwekuba toyinza kuva ino gamba nti Valencia kuba Jibril oyo toyinza osobola kikola so gati okiririza nti singa mwali luwere wammwe ne bwe yotaba luwere nga tuli mu neutral ground nabo bakimanyi baga kasajja wali okubeera nga tuli ku neutral ground naye nga oli yalese abantu bi abawagizi kubuulire abatawona tawona okay tukitwale nti yenyi yaliko omubese ensonga endala nali mbaze wano kuvuga twatuka kufaina abasatu jukira twajja ku stage bulungi ne batugamba tugenda kuyimba ennyimba meka biri olulwo lumu then ero batuwadde okuyita mu fenda omulundi gutya kati ate nga nazipeyalinze nga manyi nti luno olwalugafulo lwino ogenda n'olwo lwe batuwadde fenna kati malo okuyimba round 1 ate bakyusa jukira oluyimba olusose nduyimbe lwena peyalinze okwekalakanya amaanyi ate bakyusa bagamba olwo tulugjeewo obeewo okolabo ate nga tokyasobola kukyusa luyimba lwayimbe round 1 tewalina nnyimba ndala nazirina naye nga nakipeyalinze nga amaanyi nagapimye ddala luno olugafulo olwa kapa lugendagenda n'olwa kireva gye owulira ensasage katonda n'agenda abataasawo tewali n'omu yalina luyimba lwa kireva gye tewali yali aluyina okakasa tewali n'omu yali aluyina ogenda dutu waamu olwo kubanga abaana baatula yagamba chocolate akubye oluyimba sebulime kankugambe kino abasajja ndoza badda ne bali ne bakuba akabonero nga balugjeewo baali baluwuliddeko bo gwe babuuzanga kompola balumanyi olwoluyimba lwa kireva gye in fact kyatuuka ensala nenzikiza nti omuwala agenda kweddiza nga maze ovaako nga for sure kozi wavira ku rawundi yakumeka nga tusigaddeko basatu nga musigaddeko basatu wapambana nga bonna ndikuba nabawali
kwasigala ko wali ize bonna baana beeri babona baana beeri segera eh nenga bakibanye wabayiribya bakaira era ndowooza bwavako bagamba omusawo akoze bane kucho omusawo omusajja kasaga ati n'oluyimba balukyusiza nina gwe nalaba ng'agize bw'ati tulwakireva gye balugyewo yagira ati tengamba soko tuoli malakireva jolo tukyali ku Boka TV Mariam ali ku kamera nacho ali ku sound ate nze Sula Ssenyonga tuli mwana mulenzi Binman bijanjalo mwana weruwero agamba kasoba kati nzalibwa ku kyalo bakiyita Buvuma ate kali ku wasomerako secondary Buzibwera ya mwana wa kusomero ya Buzibwera ba Ogies ne ba Obies kati muli eyo bakadama basekadama bakola mu biyumba mu supermarket sibi kyebena ono mwana we amakasobera ngo valuwero waliwo omukyala Hawa ajetawa oli Dubai Oman naye nkubuzaako nyo mwana we wammwe wale kuwera mpozi ngate obeerayo nyonyo nokuwera ngo tufollowinga bulungi nnyo nze Sula Ssenyonga tugende mu kayimbaako twaba wa abaana abo na akayimba bakayita akakleva je sumulula serengeta agera tuwa version ye eyakayimbaako temuvaawo katusumule muziki ate muwabirye ebijanjalo mama Binimani ebijanjalo mama sibikutanze sibikuta ze bibinis sibikuta mbiri okufa sibikuta binambale sibikuta ze bibinis sibikuta mbiri okufa sibikuta binambale walirwa mukaga wali kusitowa nabweteme namulaba batudde kubencha omukasikati kali kampinga kayambuse tulingiza semukutu bwangamba timungambire supunaika kose munyambe zibwenumyenze sibikuta ze bibinis sibikuta mbiri okufa sibikuta binambale sibikuta ze bibinis sibikuta mbiri okufa sibikuta yalina akapala katono nga bw'olingiza omulabe emmanga yalina obulimi obutono nga bulinga obw'enswera enkambwe kabwagaziya bwafunza bwakutama bwe ningiza nga fala mpulira ndeega sibikuta ze bibinis sibikuta mbiri okufa sibikuta binambale sibikuta ze bibinis sibikuta mbiri okufa sibikuta muzeyi bosi kulimba ojoyige kubugumikiriza kendeza gokupapa olabe zibu bwedamu kuluma obusungu bwokola ng'ogirabye bwaki nga togenda nagisengula obusungu bwokola tuli ali bweto mwana bweto ngane ko ali onalikoledwa kile awala najja natuzaawo ki nagamba nti akati tuni bagikyusiza nowulira ng'ofa era tukyali ku Vocals Live tuli ne mwana mulenzi Binman bijanjalo olina omukyala sirina lwaki omwe temuwasa ebyekika byakugaana ebyekika ebyo kyebintu ngebyekika byakugaana Lubaale nga yakugaana okuwasa omanyi abawala bameka abali ku kyalo eyo batambula nga balungi bati naye nga Lubaale yabagaana omuzukulu tafumbirwa muleke ate nga nabo baba baagala omuzukulu bamutwala bannaye omuzukulu bamutwala omukolo gwenogera nga yekyanga nze sikyayagala naye nga ebyekika bimusise nenga ja bwe kitaba kituse nja kubanga ntegeze ojawo gereza kyayina kyenjagala okumala golo kugusa naye ng'olina omwana mulina lwaki ozisiiwo one bamwegaana omwana tebamwegaana buuza lwaki kati katugeze tuli baluganda bw'ozaala omwana taba mwana wange abawuwo naye waliwo oli gwe bagamba owomuntumbwe nti gwe wasinziira entumbwe baziwaayiriza sebo owawo esimba omuntu asooka nasimba senga bagamba nti w'obugere kankubuulire kino omwana nze nagaza nti abeera wa muntumbwe masopuulu kukwata ali masopuulu
mashakulu lekero kupata buno obugere etumbero nejala ngende nkubeko ku ntumbwe zino ng'omuntu asinzidde ozikubeko owulire ojja otegeerera twalanga gundi ba nobanga gano kubba boyina twala katayimba mpozi Billyman yeah man experience yo yali etaka tu final tuvuddeyo katuddeko mu studio studio by the way ojjaddi okwewandisa mu neyimbira byange nasoka n'ekigezaako omulundi ogwasookera ddala mwaka ki yali 2019 nenzija era najja nga nina omuwala gwe nali mpandiikira omuwala we baali bamuyitako akulukuta ate ye afterward n'akomawo nga ye sunflower nze nenzija baali bampita machete kati bwe nzija nengenda nkeere wamuuko baali balina instructions ze bawadde ne batugamba baali babagambye toyina kuyimba ku musezi toyina kuyimba ku kino bikyuke kati ate nengenda nkeere nentuuka late nagenda otuuka ng'obudde bugendedde ddala kuba embeera y'obudde yali mbi ate nga ddeko walako kati ate oluyimba lwe nali nze nalwo lwe nali nkulembezza nga bye baaganye oyimba kati ngenda oduyimba mu studio ne kudisqualifyinga awo n'ovaamu n'okomawo 2-21 nenkomawo 2-21 negamba no this time round kangende nyola omuntu bajja kuwulira otuuse mu studio challenge ki ezasinga okubeera nga ziri nnyaawo ogamba nti mbutuufu kino kyanchallenginga nnyo era n'okutuuka ku finals byali bikonde by the way bw'obanga naddala mu studio ekintu ekyasinga okunchallenge nga challenge ekintu eki omanyi baagala nnyo fulu by'omuntu ng'oli creative ogenda ng'otwala ekintu kino n'otukendaga this time kikyuse ekyo tetukyagala esaawa ewo ng'olina okuba nga bukola olw'okubeera nga wazze ng'oyimba nnyimba nga zikulembeze okugeza ina anthem gye nali nziza okukuba kati awo balikawo mu bulango ne batugamba kino toyina kiyimbako immediate lawo nalikyusizawo anthem wali oyimbe kuki nawe okitya nawe okitya si kukitya naye wali omasa ntungo ekyo sikikola ekyo sikikola manyi mulina mu Uganda mumanyimu omusajja omu abalabi ba Bokati asajja mu Uganda asinga kumanya musajja omu abasinga tetuli basajja musajja tumuyimba yetagambwako yetagambwako kati tunamukabira tutya ebizibu byaffe yetagambwako kale so there is more challenges in fact ezisinga okwata alikyo ekituufu kiri nti olina okuba nga oli creative osobola okujja ne program yagamba gikyuse oluyimba lukiseeyo kati okuzimbazimba ebigambo awo there and then ekikufuukira ekizibu kati no tujja nze olunaku lwe nasookera ddala okujja baleeta oluyimba lw'omudigido oluyimba lw'omudigido yali first time okulusinkana oddukuba fe abamu ku baasooka mu studio naye ebigambo ebisinga nabifumbira ngawo ku microphone ng'olowoleza onagamba na kati story njikoze ntya negamba kanjikube ekijja kijje nenjikuba nempitamu nengera owulire bezitowamu okusinga oli ali kuba kati tugibawa abasooseemu of course era bw'oba olaba ensala gye tubasalamu tetubasalira ku buwonero bwa waggulu kubanga ye aba akifunye ogwo mulundi ogusooka naye atajja enkya aba yakiwuliddeko abo bo tubasalira ddala haayi then ne challenge endala oluyimba lwe batuwa olwasala wano twagenda tujje ne batuwa oluyimba olwasala wano omuwala gwe mpandiikira baamuwa oluyimba nange ne bampa ne batuwa omuyimbi atya omu bwe batuwa omuyimbi omu ng'essaawa eyo nina okuwandiika ejjukire nkeera tugenda Kalangala owandiikira omuwala naawe owandiikira nange newandiikira ate muna mulina okuyiza mu luyimba lwe lumu muyimbi y'omu nenge ennyimba zanjawulo twayita Mulodi Fred Sebata kati nga enkeera tulina kugenda Kalangala ku makya ennyimba olwazituwa nze nasulaawo nagaana okugenda gye tusula nasula ku studio awo emmanju awo kusimba nendownloadinga ennyimba nkwata awo nenzikyusa obudde obwo vibe nga yaliwo kale kubeera creative nakubeera ku kintu ng'okyagala then ennyimba namala oziwandiika nentula mu tune yazo nendicodinga kasimu akatono twagende Kalangala nga tuyiga njige
naye ate tugenda okoma okuva e Kalangala jjukira omusajja gwe yampa Salawano teyagenda Kalangala n'ono eyamuwa Salawano omwana teyagenda Kalangala tugenda ova eri balowooza tuli eyi Masanyu tugenda kuba kiwedde naye Kalangala of course watuwadde budde kugenda kuyiira kuyiyize okwongera ku stretchinga bwongo sebo Kalangala mupozi obwoya sinda budde bwe njja kugamba nti ngenda kudda kuwandiika lwaki mbangeze kuwumula ate abaana eyo gye bafunira tune bagenda mu bibira eyo obwongo ne bunnyogoga ne bastretchinga tebakulimba era bwe tunula buli yawandiika olimba nga luwandikidde Kalangala olwa Salawano genda onoonyereze yayitawo simanyi naye abasinga bagamba gye bakulira mu bbali tebakulimba eswaga liva mu 9 erigenda n'olinnyalinyamu kwe gabeereri nga muli mu kwenyiganyiga binywa so kati challenge bwe nakomawo in fact Katonda nambeerera mulungi n'omutwe ne gunneeyimirira era lufotos egyalina kati akyandojja akyakulojja mutajjo lufotos na kati agyali akyalojja nenkomawo then ne challenge endala gye eyandetanga ntidde kubanga nze waliwo in fact na abaana babiri nali mbawadde nnyo obudde n'amatu nga mpandika mbeesinga ku waaka waabwe bajja okuyimba semifinal ne bavaako ani nani omu aviira saidize ewaffe bamuyita Masulubu Masulubu n'omulenzi omulala bamuyita Bombardier nagamba gakyakali wano ate okujjako Bombardier oba okujjako Masulubu abaana abakubye vaasi nga wali towuliriza ati abaana bakubye vaasi muganda wange omanyi n'ebibira byange ono bebavuuka we nali mpa respect naye nga ngamba nti nagirinyamu wadde abaana ne bakuba ne babafuula awo obwongo ne bwongera okuwekyanga kati nkubise luyimba ki ba challenge y'amaanyi ng'obudde gw'obadde ogamba nti akalubamu oba nti akaluba musajja bamufudde kati naawe ogenda weesika okay nga tumaliriza akakodyo kikoyinza okuba ku baana abapya abajja tugenda 222 kati abaana balina okutandika okwetegeka 223 rather 222 mwe mumaze ne waliwo abaana abo abajja aba 223 mpozi nze ekintu kyenyinza okuwa abaana abajja mu nnimiro byange byonna gye muli ekintu kiwa obudde so sikukera ku makya n'ogamba ngeze mu nnimiro byange kiba kikwetagisa ng'oli creative nnyo ate n'ekirala tozibira nnyo waliwo abantu boyinza okwewa nagamba naye eno story tejja kukola singa wano oyimbye anti babba mwana yabba tuni ya munne najja n'agiyimba toziwa bano bavuganya nabo mulimu abantu kwegamba nga program aginyumirwa agigoberera naga okusinda we nawulira omwana yayimba omwaka weguti story eyo sengo kyuza noyimba ku kino nekino gitule mbulungi anti waliwo n'abawagizi abawabya nga buli kyomu agamba kyakabi mwana affe kuba ye oba omuli musaayi sebo waaka era sebo bawula asinga kwakola ki atali yes omusajja ojja kujja ne tune yo ngewa muuli wakabi omusajja ajja kufuule kati bawandikira basente baba bamwoyo gwa ggwanga bempandikira sibajjako wadde ekiko kubanga in fact abo bale okubawandikira kubanga kyali nti nina okwewandiisa n'omuwala ekintu gwo kimuteekamu muno mukiteekamu yes wena okuwa ekimusika nenkimuteekamu ne mugaa tugendeyo ate in fact ebiseera bisinga kulonda abaana abasinga okuba n'ensonyi kakati anti dirweze nti mbanga mutuse ku finals mba temukyadda naye ate okkirizibwa okukookinga omulala funayo gwolaba n'omuwandiikira nomanya kati ono gwentwala nga dirweze kati already eri ku automatic era ojja kulaba abaana bagenda kukunoonya okwo kunoonya batandika dda almost kati nina abaana balinga 5 awo oba oli mu ssente sebo naye ndi okola mwoyo gwa ggwanga in fact mwamisula ngenda baleetera omwana era banaavuganya mumulinde muleeta mulina mbalina bali abo babiri mbalina guno omutozi katubalinde yes okujja okola mulimu kikati apart from kuyimba anyway bwebanga si mu bisera byange by'eddembe singa kubeera mu saluni nga nsala nviiri bwebanga okupatikana n'omusajja mulimu olima ki nsinga kulima bijanjalo n'akasooli era binman alima bijanjalo kwekiri byenimisa olimira ku large scale oba waka la nkozesa eka zirinya
Otunda oguza bano bayokya oba oguza n'akaze? Ntunza akaze. Kilo yikumeka kati? Waffe kati manyi kati bali mu 1500 ku 2000 bati. Segiza bei ye mu uniform buli kitundu. Wabuli jembuza 1500, buli jembuza 1500. Mumala kwekubira busimu ne mukola bei. Ebintu byano bimanyi afulumya omukuto gufulumya guli gutya gumu kati waraba kugula 10,000 mu lukaga gogenda geno mugule na 10 mu lukaga omukuto guli gutya nakunonya wesende nawe nakunonya obe onogamba tufenda tuyitambulire wano era ojja kulaba nga teri asoka 1500 wali 1500 paka ku 2000 bwe babye nnyo bwenzi janga nsobola okunyigiriza nomba ku 1200 nenzo totola kunyigiriza ate ebijanjalo ebijanjalo kati batambulira bayingidde 3,000 bwe mba nkusuubulako ngo bisuubula ku mulimi olonze ebitunde mmeka ebijanjalo abasajja bagenda mu 10,000 kati gwe ofulumya nsawo nga mmeka kilo nga mmeka kati kisinzira weather webadde embeera y'obudde bwebadde bwebeera embi bwebeera embi era kati waliwo banji kunyonyole ntya wali olimyeko nze mbitegeera ekibuzo tokizeemu waliwo okwera nga ekyeyawo ekiri waliwo kye bayita eka nkimanyi ngitegeera ebeeramu emisiri 4 kati ngaembeera y'obudde badde nungi omusiri osobola okukubamu ensawo ez'ebijanjalo 2 kikumi yesewo ze kilo 2 ensawo y'ebijanjalo ng'ejjudde ebeera mu kiro 140 eno ensawo esaaka ekutiya ng'eyimiridde nga ejjudde ebijanjalo kiro 140 nezigwa mubaliramu anti n'ebisaaniiko nedda sewo temubaamu bisaaniiko gena biguzaani mwe abasuubuzi muyina amagezi mujja n'ebbomba n'ogikubangu oti so mbeera awo bwento nga niteekanya obulamu naye nga kantwale akakisa kano tutumira b'otumira tumalirize okusookera ddala nda kwebaza obanga mbe ntya neyimbira byange ttiimu ya neyimbira byange abateekera neyimbira byange kubanga tubeera eyo nga tulina muli wenyooma ne kati ebyaddala naye gwe okuwandiika music wakabi buli muntu gwabulirako nagaa naye mwana gw'olindaki era mbakakasa erinnya lya Binman sola ligayalirira ndireeta musicale era mwamisula gwanuka ng'osa akakisa kano okusuubiza bonna abalabi ba Bokat TV nti neyimbira byange yazaala omuntu gwe mugenda okuwulira within few months mu myezi mitini ogenda kuwulira omuntu gwe Binman gwadomanyi wanneyimbira byange ate nakyuse bwe kiri bampaddukukirizamu style zonna nziwandiika naye nga nsinga nze omuntu nsinga kuba lugafulo era abarapa mwenna gye muli mulumbiddwa barapa nno nga balwana entalo onoozisobola tewali kitasoboka ekyenzikiriza tugenda maliza na luyimba kiro tusiibuza oluyimba lwengenda obbasiibuza kamba isiibuza oluyimba lwa kapa olwa Gravity papa timbwe mmese zikeese ezindiiridde ngoye muliraanwa mpa ku kapayo nalukyusa nenga tigweraba omusota gwevedde teguweza wadde inchi musitaafa wabula ologa ologedde omusota katulufune tuli ku Bokat TV Vocals Live ate empozi zitugera kubeera nga tusiibula n'akayimba akoke omusota gwevedde teguweza wadde inchi musitaafa wabula ologa ondogedde omusota gwonna gwesise musitaafa wabula ologa bwe guyingira empuku bugukwate ku mmese anti tekukyatuuka wabula ologa eyaliko bula kati yevedde anti yekanasiga wowe musitaafa nze kyokoze kukolimidde ondogedde omusota gwonna gwevedde kibe nno kyandogera nga mulimu yadde andoga lwakika kiri kinakigudde tekirina wadde figa tekyamakudde na buli wokisanga boyi kiba kitamidde nokundoga awulire entawe kwe yavudde yali lasiti wiiki luli ku Friday namusanga atamidde yenna gangayidde ng'ensanafu yenna nti zimwetolodde koze bwe muyitako wanajja kuba awedde olw'ekisa ekingi baabo musitudde omusitula bwenti ensanafu ennyingidde mu bulumi obungi omukazi musudde okunoonya ensanafu empale nsumuludde otunuula ku kkubo nga Mustafa ntunuulidde ng'omusota gwevedde teguweza wadde inchi musitaafa
babulologa ondogedde omusota gonna gwezise musitafa babulologa bwe guyingire empuku bugukwate ku mmese anti tekukyatuuka babulologa eyaliko bula kati yevedde anti yenkanasiga wowe musitafa yali mukambwe ennyo ngengo naŋŋamba leero ŋŋenda kwabya ensigo mukazi waniiko ofunyire omugongo ŋŋenda kukuba emigere nkwabye n'akataago nafubutuka emisinde nga ntofiirwa ensigo okutuuka eka bwe nti nasanga misango gwoweewanga atabuse eŋŋamba naalongo yaŋŋamba sebo omanyi nno wootabadde emmese zaatabuse ziyingidde omwo mbumpuku koze naalongo okimanyi wano tetuliina kapa kanzije yenswerere eyo by'obuwangwa yaman olimba wete lwali lutambula yaman Mustafa wabululuga ondogedde omusota gonna gwesise musitafa wabululuga yaman wow tetugenda kusukka waawo mere bulungi mweraba Bokat TV Nera